At what time? What time is it coming up? Nine. Ejogera kwekira. Ndera simunzi. Ndera ya kwera Bamusibide. Ayenga kimwe musite kiri kimu wadde accident yagudde. Nero okuba nti ate bakutte munze ng'ate Musango emituufu okulaba kwange ndaba givunaanyizibwa ku bakifo kubanga Abitex omuvunaanyizibwa baabwe okuba akusomesa abantu okulanga abayimbi binalanze bayimbe era omulimu gw'okusomesa abantu nagukoze buli muyimbi yabadde ajja ku stage nga babuuka nga ne space weeri kuba tebabaddewo mbeera ekaana abantu kusanyuka olw'ensonga nti abantu babadde free tebabadde muzibu bonna era fireworks si nze nazivunaanyizibwako okusaba olukusala fireworks newa we bagenda okuzikubira nawa we banayita abalabi we banayita okutigwa baali mulimu gwa nnannyini-kifo okulaga tubasinza embeera n'ebisuubizo byaffe ebisatu abawagizi baffe essaawa 6 bezatuuse ngera management ya Freedom City yali eteeseteese nti fireworks kubanga Freedom City nzigale balina kufuluma mu parking bazirabe babule baddemu kakati obuvunaanyizibwa bwa Freedom City era neewunya lwaki yo Freedom City tebana kuyita bakungu baayo. Mu meeting wano ne KMP Tanuyi ne tiimu ye yonna ne ba detective tubadde mu meeting ne KMP ne ba investigators yonna ne tiimu ye yonna ababaddewo wano ne ali in charge of criminal investigations ku level ya KMP. Ensonga ne tuzimulungula n'akafubo kadde kawanvu ku nsonga zino ne tuzibanyonnyola kisooka tutaddeyo okwemulugunya kwaffe ze bayita concerns eziwerako namba emu kwe kulaba nti bakoze gye bayita selective justice nti bakutte Abitex yekka ne baleka nnyini kifo mwami Sebalamu nga takwatiddwa. Tubagamba ekyo si kirungi, si kya bwenkanya. Ekyokubiri kwe kuba nti Abitex bamuwa bondi ku lunaku olwo lwennyini incident eno lwe yabeerawo. Goyinza oduyita 31 oba luyite nga lumu naye ekiro ekyo kuba bamukwata ne bamutwala ku poliisi n'akola statement ne bamuwa police bond. Teyamenya kakwakulizo ka police bond nakamu naye ate ne bajja ne bamuddamu ne bamukwata. Tubaga kimenya mateeka okwata omuntu atali ku police bond nga n'ennaku ze mwamugamba okukomawo tezinnatuuka kandi mugambe ekyo nakyo kimenya mateeka. Ekyokusatu kwe kuba nti bamuvunaana ebintu ye bye yatayinaako obuvunaanyizibwa. Ekyokusatu kwe kuba nti bamuvunaana ebintu byatayinaako obuvunaanyizibwa. Ekyo ekifo kya Freedom City kibeeramu emikolo mingi, kibeeramu ababeera ku mbaga, mulimu abazze nga bazze kugenda mu swimming pool, abalala bazze ku maduuka agaliwo. Kugamba kifunga bw'okiwulira site yaayo erimu ebigenda mu maaso byonna. Kakati Abitex yalina buvunaanyizibwa ku concert, teyalina buvunaanyizibwa ku fireworks. Ekyavaako obuzibu fireworks tezaali zaabo bokka abaali mu concert, zaali z'abantu bangi n'abavudde ebweru. Era fireworks management ey'ekifo ye yazitegeka era bamugamba bulungi nnyo kubeera twogedde wano naye bamutuwadde ne twogerako naye bamugamba bulungi nnyo nti ku Lwasatu mu olumu ffe tubeerawo wano ne fireworks era zisasulwa $17,000,000.
ekyo ne bakikola n'asasula milioni 17 ne bagamba ezo zaabwe za fireworks waabwe era bo be baafuna ne license ya fireworks tebamuwa license ya kukola fireworks bajuwa management ya kifo bajuwa mwami Sebalamu ng'ennyini fireworks era mwami Sebalamu ye yali avunaanyizibwa okulaba nti ebinaakolebwa ku fireworks byonna biri mu security emala tebwali buvunaanyizibwa bwa Abitex ku bya fireworks byo obuvunaanyizibwa bwe bwali ku concert tebwali ku fireworks. Ekyokuna kye kigambibwa nti MC eyali ku concert ye yavaako embetezi. Ekyo nakyo si kituufu era tukibagambye nti MC kituufu Yesu yalangira nagamba nange saa 6 zigenda kutuuka naye fireworks weziri wabweru abaagala. Kakati era mu kufuluma tewaliwo kavuyo konna, tewaliwo stampede, tewaliwo omuntu yenna yafuna buvune bonna, tewaliwo yafa. Baafuluma bulungi nga MC bwe yabasaba. Obuvuyo bwaliwo nga bakomawo. Tewaliwo nti MC yali ku muzindalo nanga bannange mwenna abali ebweru mukomeewo. Tewaliwo. So tuyinza kumuvunaana ebyali ebweru nga si ye yalangirira nti mwenna mukomeewo omulundi gumu. Ye yagamba fireworks gye ziri ebweru ng'omuntu bw'anaabagamba nti bannange abazze mu kifo concert bw'oba oyagala okwetebuliza kabuyonjo eri wali, abaagala okugula ka ice cream bakatunda wali, ayagala okunywa akatunda oba ekyekunywa ekirala kyonna bakitunda wano, n'abaagala fireworks ziri wali. Ekyo kya buvunaanyizibwa MC kye yakola. Naye ekyokudda si bwali buvunaanyizibwa bwe era mu buvuyo bonna baabufuna mu kudda. Ekirala ekisembayo concern gye tubawadde kwe kuba nti nno Abitex baganye omutwala mu kkooti bwe baba nga ddala balina omusango. Batugamba ekyo bakyanoonyereza era simanya balina abalala babiri be baakutte be tutannamanya oba kyalina n'abalala be baagala okukwata balyoke babatwale mu kkooti olunaku lw'enkya. Kaakati awo tukyasibidde naye nga ffe tukyalwana okulaba nti tufuna obwenkanya eri Abitex kubanga tulowooza nti anyigiriziddwa, akwatibwa mu bukyamu era talina kyavunaanibwa, talina musango ku accident eno eyaguddewo. Ekyo nakyo tukyogeddeko ne tubaga twagala kumanya commandant eyali in charge ow'ekifo ku ssaawa eyo tebamutulaze era tebamutubuulidde. Ne tubagamba ye yakwatiddwa era bagaanye okutubuulira. Mukimanyi bulungi era nga balunywa n'abannyonnyola. Boorganizers ba concert ebimu ku bye basooka okukola kwe kwatagana ne police okulaba nti waliwo security. Kati abapoliisi abaali ku duty tubabuuza bo baakwatiddwa. Bo ba private security guard ababaddewo nga bakuuma ekifo lwaki tebakwatibwa? Mwami Sebalamu yalagira kufuluze gates endala zonna zigalwe balekewo omulyango gumu, lwaki takwatibwa? Kubanga ne bwe kiba kifo ng'ekyo nga bwolaba ekisaawe Namboole kiriko emiryango mingi ne batakikola ne babeera ne gate emu. Kyekizibu ky'okuba n'ebifo bityo nga biri mu mikono gy'abantu era y'ensonga gye tubagambye nti mulinde n'ekizibu ekigenda okuva Nakivubaawo nga bagigudde. Nakivuba eyo hamu engeri gye yagizimbye n'agyetoolooza yonna amaduuka n'alekawo bulyango butini bwe buti. Ensonga yonna enaabaawo basitampide kasambatuko kabaddewo mu kisaawe abantu tebalina we bajjanga kufuluma. So ng'ekisaawe ekyo kyalibadde nga kiri open nga tekuliko maduuka bbali nga wabeerawo oba muliro oba kulwanagana ng'abantu basobola okudduka. Kaakati ebyo byennyini bye tubaga nti Sebalamu yavunaanyizibwa ku kifo kubanga emiryango yagiggala n'alekawo akalyango kamu ke bafulumiramu era ke bayingiriramu. Era nze njagala kuwa credit MC nti yamanaginga bulungi mu kufuluma ne watabaawo kavuyo konna kubanga era ne mu kufuluma baali badde bafuna obuzibu. Naye kati commandant kubanga abapoliisi basasulwa okuuma ekifo, basasulwa okuuma concert, ne basasulwa n'okukuuma abantu wamu n'okukuuma wali ku fireworks. Police babeera trained mu kye bayita crowd control and management. Police eyaweebwa ensimbi ez'okontrolinga crowd yali badde emanyi nti wagenda kubeerawo obuvuyo obusambatuko obufaanana bwe buti busobola okubalukawo.
So abavunaanyizibwa ku mbeera eno okubeerawo njagala kubalistinga bwenti tutegeeragane bulungi. Abavunaanyizibwa ku kufa kw'abantu kano kasambattuko kano okubaawo n'okufa kwabwe, one be baali bavunaanyizibwa ku control eya crowd, ate abantu abaali basasuddwa n'okuba nga bali trained mu crowd management and control be ba police. So asookerwako namba emu okukwatibwa ye commandant wa police eyali on duty nti teyakola mulimu gwe, yali badde alaga crowd bagenda gicontrollinga batya nga bafuluma naye nga bayingira okuva mu fireworks. Ekyo tebakikola. Owookubiri avunaanyizibwa ye Ssebalamu yennyini kifo eyali tegedde nti ataddewo fireworks zivunaanyizibwa kuyenga ekifo n'ateekawo embeera nti abantu abanaaba bava mu hall ewali show ewali concert oba abayingira nga baddayo banaatambula batya. Yennyini kifo naye evidence etaliiko kubuusibwa eraga nti ayina amakuufulu amanene ge yasiba ku miryango egisinga n'alekawo akalyango kamu abantu mwe baali benyigiriza. Oyo ye wekubiri avunaanyizibwa. Owookusatu avunaanyizibwa ku nsonga eno ye manager ow'ekifo. Manager w'ekifo ebyo byonna buba buvunaanyizibwa kibakuyitira manager nti gwa managing activities zonna. Ye manager yaliwo ku managinga ki? So toyinza kutuuka ku muntu independent contractor ye eyasasudde okuteekawo concert ate gw'osookerako. Fo kye tuba tubagamba nti nga tonnakwata abo bantu basatu, commandant wa police ne banne abaali ku duty, Ssebalamu ne manager we, oba olanga bwemage Abitex omuleeta wano.